Kisha kuna mujantarabu hata yabira ino musona kumwaka na kumuchumi asinzira wabo. Taata oneki dolvalo mko ku Amulumbye wenga yagala okudingana mu kyalo yamunobyeko bwaganye ku kumujira ekiso namufumita nafa nsheka sinerabira tulijendo emyaka na 5 yakakanye ku mukyala we Hope Sabit namuta izarombero mukazi owishezara yamusanga na hata yamwakumso abira inogwe yagumtsumita yamwita yagwa Jurungi twamukute ali ku polisi twakoze file yaffe Omusajja tumutwala mu kooti Mushaba polisi korreki Nsase vala polisi kumukwata ituse ku kyalo okongera okulonyeza kyabo abule saza abatuze bali mukungu baga abalugalo omusajja bategeza nti bewonyiza omuntu wabwe okutemula omukazi kuba bafumbiganwa lebatandika okulwanagana bakatandika kibawo kiri n'abagole bali kurwana ombaka wa president eyisingiro Habad Muhanji n'abunanyizibwa okulonyeza kuziba emisango eyisingiro Frank Ainayitu bebadde bakakanya abatuze ate omukadde Zipola kyapangali mulamu w'omusajja n'ategeeza nti obutemu bususe mu famire yaabwe kubanga naye omwami wa munoonya okumutta era asula bweru Atogo musigazi oyisirogo mukazi nazarwa nibanyi kandi nanyonyowa nyonka ibanyi nampiga kunyita na hati nkarara munju agase ku ne mutabani wabwe naye ayiga mu kyalo okumuntu ekiwunikiriza abatuze ne polisi nogo mutabani ogwo oli kwenda kwita omukazi ndijo nawe ni mutabani wanje namukadde nga yakanye ensonga z'omukyalo omulala Goleti Katushabe naye ategeezezza nga bwalira ku nsiko kubanga balambe banoonya okumutta nga bagamba nti amuganda wa magezi okweza ekibanja kya kitaabwe bamute mu kihome bamukoma yaruga mukonkano bwe yarugiremu nahati ntulira kufa n'okukyabija ngu naza kunyita nimufashe ekikufanye njangu ninka mataka go wabo konkanyi weti byo ndimu ate omusajja omulala Jackson Kapiri yawabidde mukyala we Lovins tuyatunga maaso ga polisi n'abatuze nti amukoyeza kubanga mutamiivu wabula ate Lovins abadde agezeza okubomba bwakwatudde okunyonyola ensonga eno ategeeza niye omusajja amuleka mu nnyumba aze mubaraje buri kushesha mubuzo burirenka ati ngoyo nejawa tfine chora azana nyine janje bitu baba nokushobora enju yinyina nahati mwaje kaifi hari ninyo ndi kufa Jiso w'eggombolola ekikagati agambye nti polisi yakufuna emisango gy'abakazi abasukka 20 abagamba nti babawe babayiga okubatta era n'asaba aladisi ne polisi okuba ku kibakola ku nsonga z'obutemu ate ekikanga bakigudde ku kyalo Katembe mu ggombolola Kabingo mu disitulikiti y'Isingiro omukazi Debola Nyamwiza ow'emyaka 57 asangirwa mu lusuku lwe ng'atemuddwa abatuze badde bakyali mu kikangabwa n'okwekubagiza polisi kwe kutuuka n'embwa yaayo okunoonyereza ku ttemu lino ne kizuulibwa nti omugenzi abadde alina gwasinidde mukwano nga tannattibwa Naye bwe polisi yalese wano embwa negenda netambula netutuuka omusajja nga bamwita tumwine bw'oraba obujulizi bwonna buli collaborative balaga nti oyo omuntu bamutta mu bunnambiro polisi etumiza omusawo wayo okujja okwekebejja omulambo nga tegunnatwalibwa okusobola okumanya ekituufu wabula omusawo n'akasa nti kituufu yasise kusinda omukwano abatemu bamulumbidde ne bamutuga tusanze nga ti waliwo ng'abasajja bali mu by'omukwano kubanga twarebyeko esayini ya kondomu ekitegeeza nti waliwo kirabika ng'omukwano ssente bw'ekyalo abafumbo bano gye bava Johnson Muyunga ategeeza nti abuswavu nnyo okusanga omukazi omukulu ne bamutiira mu bwenzi omukazi w'emyaka nka 5 okusanga ali omu kikolwa ky'obusambanyi kiba kiri ekintu kibi munonga n'omuze kandi ogutakusemeza nsi yitu nangwana n'emyaka y'omuntu nebana omuntu nahemuka yeba omukyala Daniel Bwebale bwabuziddwa kuyokutuuka mukyala we ategeeza nti yabadde agenze kukola kyokka ng'akimanyi nti mukazi we tasula wakalo wa bwenzi kakambula enzu eriho obuzigo aho bwabe niza akarara omuryaka yakyererwa nanye nkarara omulambo gutwaliddwa abaka mu miranga era nga kizuuliddwa nti abadde apipeya ne mulamu we Damba Weasel yakusakidde gulino ku lwa Bukedde TV.